stress zaabwe ez'obulamu bwa bulijjo. Bayinza okuba tajja kweraliikirira sukulu fees z'agenda kusasula naye ajja kweraliikirira olw'embeera ezaabwe. Era bw'obabuuza abo bwe alina ekimweraliikiriza mu ngeri ye. Naye njagala tutunuulire my target eri ku myaka 18 be bayita ba millennials. Bava ku myaka 18 paka myaka 35 ba dreamers. Abasinga abali wano okuva ku myaka egyo buli omu alina ebirooto. Njagala tulabe nti abasinga wanera muli awo mugwa olidde paka ku myaka 35 abasinga we bagwawo. Njagala okufuna omwami omulungi, njagala okufuna ennyumba, njagala okusoma, njagala okubaako byenkola. Ba dreamers balowooza ebintu bagala okukola ki okutuukako. Era Ivan oli omu mu abo. Mmanyi olina bingi by'otunuulira naye ekisinga obukulu tojjukira kweragira nti olina okuweereza Katonda. Basekalootera. Abawala balowooza bufumbo, balowooza kusoma, balowooza kutambula mu nsi nnyingi n'ebirala. Abo waliwo ku myaka 34 paka 47 ba Jacksons abasinga abali wano bagwawo nabo bayambika abali wano okuva ku myaka 34 paka 47. Mwana wattu bagambye ekyakabiri stress wano weetandikira. Batandika okweraliikira ne banayi nali njagala okugula ennyumba sinagigula. Nali ndowooza nja kusoma ate nina okusoma abali awo. Bannanga ate nali ndowooza ngenda kufuna obufumbo sinabufuna. Notandika okweraliikira ebintu ne bitandika nga by'okukifaayinga. Emyaka egyo mizibu nnyo 34-47. Kubanga abakyala abamu batandika n'ogenda mu menopause. Abamu abanguye. I'm not saying everybody. Naye abamu kubanga tetufaanagana. Okweraliikira kuli wano okwengeri zonna. Tonaba bikola naye emyakola bagikola ki? Gidduka. Waliwo ba boomers from 48 to 66. Batugamba nti okweraliikirira wano ate nako kuyitirivu muno mwejjukira abasinga balitalina ku 65. Naye jjukira bano kati abo omwami ono gwe yayogeddeko naye agwawo. Weeraliikira by'otanakola ebyakuyitako n'obyeraliikirira by'otakyalinako busobozi byonna biri awo. Obulwadde buli kusibuka awo from 48 to 66. Jjukira stress etandikiddemu ku 34 to 47. Stress neyeeyongera neba ku highest level ennyingi. Ogenda otuuka mwana mu 8 mukama bw'atakuyamba oyinza n'ofuna stroke. Wano oli mu kweraliikirira ate ng'okweraliikira kuleeta ebirwadde bingi. Waliwo bamachiwazi from 67 and above. Kati nno bano batugamba nti ate ekyomukisa bo bano baba stress ate ekendeddemu ebesse ku level. Kubanga jjukira akakkanye nzikiriza ebyannema sikyabiinako control. Abaana bannema baalabuka sikyasobola kubanoonya. Ennyumba yannema oggula okusoma kwannema nakkiriza kankoleze ensobola. Sikyalina maanyi gayinira ku mirimu gwegitya nze nzikiriza from 66. Bali awo bo at least stress ekendeddemu ku level. Naye nga tetunnaba kweyongerayo omuntu okugamba nti oyagala okuwona katusana. Oli mulungi Katonda kitaffe ajjudde n'okusinzira. Omutukuvu tugenda okwogera ku bigambo ebikulu ebitwaliramu obulamu bwange wamu n'ekibiina kino kyonna. Tuyambe Mukama tuve wano nga tukyusizza obulamu bwaffe mu ngeri nnyingi. Jangu otwirage onnuŋŋamye ompa amagezi n'okutegeera onjigimu amalala n'okwerowoozaako wabula nkola ebyo ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa ate onjijjukize buli kimu abantu bano kye banaafunamu. Beera wamu naffe era otuluŋŋamye byonna mu Yesu Kristo Mukama waffe. Twogedde categories buli omu amanyi kati waagwa. Tulina ba millennials, ba Gensa, ba boomers, ba machewers. Abakendedde stress abakkiriza. Naye wano tulinawo batono nnyo kubanga abasinga tebannatuuka kukulanya. Abasinga ndaba ne kkanisa y'abavubuka. Naye ekyakabiri emyaka gye tusinga okuba nagyo wano gye bayita stress. Ba Jacksons be basinga mu kibiina muno myaka 34 ku myaka 47 48. Tulina ba Jacksons na boomers be basinga wano 48 paka 66. Naye stress ekola ki? Etudduka ffe ng'Abakristaayo tukikoze tutya? Njagala tubikule Bayibuli zaffe mu kitabo kya Yokaana. Mwalimu omwami eyali agwa mu kategole eyo
yali kuuma sinnamanya oba yali agwa mu balitayari sinnamanya naye bwe tunaabalira tujja kuba tutegedde yali agwawo era tumufaanana. Ngenda basomera nze ngenda osoma Yokaana essula ey'okutaano okuva ku nnyo olusooka agamba bw'ati oluvannyuma lw'ebyo ne wabaawo oluvannyuma lw'ebyo ne wabaawo embaga y'Abayudaaya. Yokaana 5 wenjagala oluvannyuma lw'ebyo okuva ku lwokusatu olwokutaano n'olwokutaano wagamba ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38 wano abatuuse mu 38 nabo batono kale weebali naye bayinza okuba nabo nga si be bangi ennyo abamu bali waggulu abo bali wansi naye ono yalina 38 agamba nti yali ati simanyi yali ayina emeka kati waba yali amaze n'obulwadde 38 sinnamanya yali ayina emeka ate egy'okukulu ayinza okuba obulamu bwe bwonna yali mulwadde. Ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalabidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti oyagala okuba omulamu. Agamba nti omulwadde n'amuddamu nti ssebo sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi bwe geeserera nze bwenjigira omulala ng'asoose okukola ki okukkamu. Abaagalwa ebiseera ebisinga tubeera mu kwewolereza. Nagambye nti omutwe gw'ekyokuyiga ekyaliro kigamba nti oyagala okuba omulamu era ne ŋŋamba nti bwe tuli wano oyinza okutandika okubuuza buli muntu ng'akugamba alina awamuluma si muto si muvubuka si bano abaana abato bemuwenye sukaali bonna balina ebibakola ki ebibaluma era bw'obabuuza ajja kugamba erinnyo linnuma ajja kugamba ensinga ennuma ajja weewuunya n'okwewuunya nga nabo balina ebibakola ki ebibaluma. Naye njagala okubategeeza ebiseera ebisinga tulema okutunuulira ekirwadde ne tudda mu kulowooza mu kugamba n'otunuulira okwewolereza nandibadde nva ku sukaali n'amasukaali tabiikako bonna abafa bafa sukaali ekyo n'okyekuuza n'okiteeka wali n'ogamba nze ndabye abafa nga bakutukana bukutu sitali afa na sukaali eyo nga yensonga ekulemeza kuki ku bintu ng'ebisukaali. Omwana agamba nandibadde nva ku nnyama ne bamenya ennyama nayo tebiikako oyinza okuba ogiwomerwa nga samala naye ekibuuzo kiri nti oyagala okuba omulamu era oba oyagala okuba omulamu kiki olina okukola. Njagala okubategeeza ekyakabi kiri nti abooluganda abali wano sijja kubawanisa mikono naye njagala kubagamba tuli mu kabi ffenna tufaanana ng'omusajja ono eyali omulwadde naye nga yeewolereza bwewolereza musajja wattu bamubuuza oyagala okuba omulamu babindooza byamusobera oba oliawo ansa yali nyangu nnyo okuddamu naye n'agamba nti yandigambye nti ye naye teyakyogera yagamba nti mukama wange ngenda okwagala okugwamu kubanga balina omugga ng'amazzi gabimba bwe gamala okubimba ne basuulamu omuntu oyo asooka okugwamu omu naawona n'omusajja ono njagala okubemu akafaananyi 38 years ng'ali mbulumi ali ku mugga ogwo atunuulidde omugga alina byayitamu ebimuluma naye nga bimuluma ebyo sematala okufuna muntu amusuulemu naye nga naye tamulina kubanga buli muntu aliwo mulwadde ate abalina kumanya abavubuka bonna olujja bo beesulamu bwesuuzi nga bambi akalwaddeko nga kakola ki talina akasuulayo kasajja katuba like kakali mbulumi embeera gye yalimu nga tasobola kwesuulamu naye nga abamusooka be baki be bangi. Njagala tulowooze ku bigambo bino. Ebiseera ebisinga embeera gye tulimu tusobola okuba nti omwami oyo yali agalabidde njagala tugyeyo amaaso tugazze mulamu obwa bulijjo. Njagala buli omu bwetunuulire biki by'oyitamu ng'oba oliawo obulwadde obukuma kubanga ebiseera ebisinga nadde entandika eri ne mbagamba nti ffenna tujjudde stress obuzibu obuliwo oba kyenerabiddwa bagamba
batugambye nti Texas abali ku myaka 34 paka 47 agamba nti babanga abalemeddwa era agamba they look young but feels old. Kyakabi emyaka abavubuka gye balimu okuva ku myaka 34 unfortunately balabika ng'abaana abato negye beetisse nebye stress ze balimu zibatunuza ng'abantu abakulu like omuntu omutunuulira ng'ajjudde like mulwadde ajjudde ayinza okukwata omulaba n'ogaba omwana ono alabika obulungi naye nga like bwe yeebikula ebyayambadde stress emujjudde n'alabika ng'omuntu omukadde oba akuliridde mu myaka. Unfortunately emyaka egyo mwe musibuka ebirwadde byonna by'olaba. Abalina kansa avaawo, abalina pressure evaawo, abalina diabetes evaawo, abalina osteoporosis, abagejja bano abazimba ennolabo omuntu nga yazimba amagulu azimbye emisuwa obulwadde buvaawo bwona kuba mu kweraliikirira. Abalina ebirwadde bitategeereka kwekanga Alzheimer, dementia byonna bivaawo kubanga twefuula nti tukola nnyo. Jjukira buli wookola ennyo okweraliikirira okola nnyo towummula byonna bivaamu obulwadde. Netufaanana ng'omusajja oli yali ku kidiba naye nga ate tusobola okufuna omuntu atukola ki oba oliawo ne sente teyazirina oba oliawo twandigambye alabeka yandiguza omuntu n'amusula mu mazzi. Kati bwamusula mu mazzi ayinza okuba nga ne sente yali tezirina musajja wattu zaagula afune omuntu amusuuleyo kubanga emyaka 38 zisinagiweza naye ndaba ate ndi mukulu nnyo. Naye bw'ogamba omusajja ono eyina 38 years ng'agimazaawo ku kidiba. Abaagalwa tulina obulumi, abaagalwa tulina bye tuyitamu, abaagalwa sijja babuuza naye buli omu alina kyayitamu kyaludde ng'alwanagana nakyo. Abantu balina ebirwadde bibasumbuwa nga tufaanana ng'omusajja oyo naye ng'ate tusobola okwerwanako okulaba nga twetaasa ebirwadde tukoze tutya era obuzibu tulina kulwana tutya okulaba nga tuwona ebirwadde. Ekkanisa eno y'emu ku kkanisa z'Abadiventi ezikyafumba enkoko, ezikyafumba ennyama. Kwagamba eno y'ekkanisa fe tuli mu kidubi tulya byaffe. Obuzibu bwe tugenda okusanga bwe buno baleetedde amawulire amalungi oba amawulire ag'ennaku genjagala tuzuukuke. Let's wake up. Obuzibu bwe tulina ignorance. Nawandiisa ensonga zabadde nga 3 Abadiventi ze tugenda okusinzirako ze tugenda okugenda nga twetooloola. Abantu abavudde ku kulya ennyama, I'm not saying waliwo kagasaagala bafuula nnyo ba vegetarian oba ba vegan nedda. Jjukira ba vegan be bantu batalira ddala kanyama wadde alya middo alya bintu ebyo sijja kgendayo kubanga nange sikiri. Kaakati ba vegetarian be balyako ka vegetables ne balyako ate kanyama kano mpola mpola. Simanyi fe we tugwa naye tulina obuzibu waliwo asese nga bali ku kijanjalo kyekisinga obungi. Ekijanjalo n'olya ku ka vegetables awo akanyama okalyamu lumu mu mwezi. Naye bannanga abantu b'ebbererika nga tugoomerwa ennyama naye mmanyi obuzibu tuwolekedde mbubaleetedde leero. Njagala okubategeeza batugamba nti ensonga lwaki abantu balwadde kubanga tulemedde mu kulya ennyama, tulemedde mu kwagala nnyo ebifi. Ate obuzibu obuliwo ekyennaku tetulina nnyo self control. Sigambye nti buli omu naye abasinga obungi tetulina nnyo self control. N'oyagala okulya ebifi 10 omulundi gumu. Kakati ekyo kyakabi kubanga tetugenda kuwangala, tugenda kulwala. Ne bwe tunaba tuwangadde tugenda kumalako ogenda kutuuka myaka 8 ng'okejja bukezi, amagulu gakuluma, buli wamu wakuluma, buli kimu kikuluma. Abaagalwa emisuwa gyaffe tugijjuza amasavu agatagambika. Naye njagala tutunuulire ensonga 5 ze ngenda okubawa lwaki obulamu bwaffe buli mu katyabaga. Batugambye nti ensonga emu etagenda tukosa nnyo mweno kyaki. Batugambye nti obutamanya mu kyaki muno tebuliimu.
wadde nga buyinza okuba nga gwe ng'omuntu ng'obulina naye mu kyaki buyinza okuba tebukola ki tebuliimu. Batugambye nti abantu bangi abafunye obuzibu oba endwadde ezitagambika nga zivudde mu kutamanya. Bameka wano abalina sukaali? Ng'olina sukaali? Mama okumu alina sukaali. Waliwo omulala alina sukaali? Lizi mwana muto. Ate abalina diabetes, abalina pressure. Nyinza okutabawaliza mukono anti Kristo alina pressure. Naawe olina alina sukaali, alina pressure. Kakati walinza okuwaliwo abatawanise abatamanyi nakumanya bo tebagera na mu ddwaliro tebakola check-up bo tebamanyi bali awo bali mu bipakasi. Tamanyi oba alina pressure oba alina sukaali ye ekintu ekigira ku sowaani kyalya. Kati nno obwo bwe buzibu bwetusinga okusisinkana. Singa tunaagezaako okugenda mu malwaliro ojja kusobola okuzuula nti oba olina diabetes oba olina pressure oba olina kino bakikoleko obudde nga bukyali. Ne bw'oba nga togenda mu ddwaliro kyakabi ate nga buli kintu ekijja ku sowaani oyagala okirya. Awamu waliwo n'abagala ti nze mpoomerwa sabuli ensinga okukola ki okwagala, naye ng'ate togezezzaako kulaba nti obulamu bwo oba okutunuulira bw'oyimiridde mu bulamu bwo. Nze nina obulwadde obwa sickle cells, naye era nze bw'oba ongenderedde ebiseera ebisinga byenja mbyagala naye ngezaako okumanya kyendidde. Nandibadde situka wange naye kubanga mmanyi kyenina okukola ki okulya. So oyinza okuba olina obulwadde obw'enjawulo bw'olina naye obuzibu obuliwo kubumanya nga nze okumanya nga ndi mwana muto ne bangulya kyenina okulya nekyesina kukola ki kulya. Buli womanya kyolina okulya nekyotalina kulya ojja kusobola okuwangaala. Naye bw'oba tomanyi kyakabi nnyo kubanga ojja kufuna ebizibu bingi nnyo. So tugezeeko okukendeeza ku bintu eby'amasavu, kugenda mu ddwaliro bakebere omanye kyolina, omusayi gwo gwe baguheere bulungi. Ate mwe abatana bakuwasa nakyo it's a challenge. Genda mu ddwaliro nga tonnawasa, tonnafuna mukyalo oyo omulungi gw'ofunye girlfriend boyfriend, babakebere buli kimu omusaayi omanye omuntu gw'ogenda okubeera naye. Kijja bayamba okuzaala abaana abalamu n'obutakwetikka misalaba gitali gijjo ng'olwadde. Njagala tutunuulire, waliwo ensonga esooka abadde yabutamanya. Ensonga eddako batugambye nti tufuna ebizibu ebitagambika, intentional injuries and intentional injuries. Abantu bangi bafuna stress mu bintu eby'obulamu obwa bulijjo. Accident, mabanja, bakubanja kuti wamuweewola, buli wamuweewola. Twagala nnyo okulivinga means tetutaliimu. You want to make everybody ategere nti olina ssente n'ogwa mitero egitali gijjo ne weetikka emisalaba egitali gijjo. Ekyo nno kyakabi ku myaka emito ddala. Okuva ku myaka 34 ba gangsters baagala nnyo okulaga nti balina ssente. Kakati n'ekyo batugambye nti 40% mu America bafa omwaka kubanga baagala okulivinga means etali yaabwe. Togwa ku mabanja ebintu ebiteetaagisa, tolina kwokakasa kubanga amabanja ogenda gasasula wekka ng'ozzeeyo eka. So living your means teweemalaako mirembe bambi, teweerumya mutima, tolina kwokakasa, lya ky'osobola. Amabanja togeesibaako nnyo, amabanja dekabusa yakubeera ng'abantu bafa bati bannatuusa. So tugezeeko okulivinga our means kubanga injuries nyingi eziba mu bintu ebyobulamu obwa bulijjo, emisalaba egitali gijjo. Abamu mwagala nnyo gw'oyagala okulaba atalabika bulungi, weetikanga emisalaba gitali gijjo. Gw'oyagala okumanya ayogedde nnyo, gw'oyagala okumanya alina buli alina ekizibu, gw'osooka omumanya mu kkanisa. Buli woyagala nnyo okumanya olugendo bayita olugambo like ng'onodooza n'ebitakukwatako. Pressure zijja kulinnya, sukaali ajja kukka, abadde ali mu nnomo kubanga weetisse ebizibu ebitakola ki ebitali bibyo. Waliwo kye natunuulidde wano, heart diseases. Kivudde ku ki? Era kivudde ku sukaali, nnyama n'amata amangi. Tukendezeeko ne ku mata gemunya munye 1%. Amata bw'oba onywedde tugezeeko okunywa 1%. Ate bw'oba olidde bino chocolate biki tugezeeko okufuna ku ingredients eziri mu paaka eyo gye babeera bapaakinze.
nina akapaaka nerabidde okukaleeta mbalage kakuki tubwagala n'omuntu omu n'olya paaka erimu obuntu 16 olunaku n'ogirya ogu naye nga bagiwandiikako nti olina okulya obuntu 2 pasaavi olunaku olina kulya obuntu omu naye omukazi n'abukakkanako n'alya kapaaka kalamba kalimu obuntu 16 n'obwezibika tolina bwobadde okujyayo mpola bw'olyako naye sukaali oyo kayeka gwe weekatankira tomumanyi muwendo. So ekyamazima tugezeeko ingredients ezo ozitunuulira kubanga emyaka gye tulimu tugenda kulwala tugenda kufuna ebirwadde ebirala bigenda kujja byotomanyi. Kansa ava mu bintu ebyo ebiwoomerera bisukaali mata masavu ate tugezeeko n'okunywa ku mazzi agabuguma gasabulwako ku masavu ago emisuwa egyo egiri blocked kubanga tulidde nnyo amasavu for long years for a long period of time tulya masavu. Kati bw'onywa kutuuza okwo okubuguma emisuwa gyo gijja genda gyeyoza okulaba nga givaamu ki amasavu ago gisigale nga osobola okuyisa ku mpewo kubanga mujja kutuuka ng'ozimba ebigere jjukira omusajja tuba tegutambula bulungi naye nga kyangu nnyo obulwadde teweetaaga genda mu ddwaliro gezaako okunywa ku mazzi agabuguma ku makya n'akawungeezi oba buli lwofunye obudde. Njagala tubikule bayibuli zaffe mu kitabo kya Lubereberye ayogera ki nakyo tuli kukulya Lubereberye essuula 1 olunyiriri olwa 29 ayogera ki Mukama waffe bw'amala okutonda ensi eno agamba bw'ati mpulira opapula bwekyatambula Lubereberye 29 okuva ku nnyo olwa 29 okutuuka ku lwa 3 nze ngenda okusomayo. Agamba nti Katonda n'ayogera nti laba mbawadde omuddo gwonna okubala ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala ky'omuti ogubala ensigo eri mmwe gunaabanga mmere n'eri buli nsolo ey'omu nsi na buli ekibuuka waggulu na buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu nkiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere bwe kityo bwe kyali. Njagala tulowooze ku bigambo bino Mukama waffe bwe yali atonze ensi eno. Okuva Olubereberye yatonda ensigo n'emiti okubeera emmere yaffe. Natandise neŋŋamba nti ekkanisa eno ye kkanisa y'Abadiventi emu kkanisa y'Abadiventi taliimu nnyo ba vegetarian wadde ba vegan kubanga tukyagala nnyo. Naye obuzibu bw'ebintu ebyo nti Katonda yamanya obuzibu bwabyo okuva ku Lubereberye n'atutondera emiddo gino nga emmere gye tusaanira okulya oba nga yeerimu obulamu. I'm not saying mujaga basaba yalya nnyo musijja balimba nange sibirya nnyo tukola bangambye nsoba kabusooka kukola kunze nange nendyoka ngokola ki kubanga bwe bulamu bwetulina okunoonya. Oba it's a challenge mbasaba tuwengayo obudde okuyita mu wiiki tulyengayo ku salad okuyita wano ku kanisa gurupu ezifumba tukolengayo ku salad abantu balye ku mmere tuleme nnyo okulya nnyo nnyama eno y'amasavu kubanga ebiseera ebisinga ate singa omufumbi abadde omu kitukuwa ssente n'afumba buli omuntu wafumba nga banjawulo ono ataddemu gabutto waliwo afumba n'akwata ekikebe kyonna ekyabutto n'akiwa mu mubazi agenda okuliisa abantu butto mungi talina na mugaso gwagenda kuliisa bantu butto mwereere obwadde buki bwereere omulala n'afumba naye n'afumba biki bibye. Kati nga gye tulina abafumbi nga banjawulo afumbisa butto omungi afumbisiza agazigagagi afumbisa butto amaze ebbanga toliiyo tewategedde byeyafumbye kubanga tukusanze ku kkanisa tukoze tutya tulina okukendeeza nammwe abatufumbira bannange mukendeezeeko ku butto bwe mutufumbira mu nva kubanga butto omungi si awomesa emmere ate bulwadde bwe mutuwa. So tugezeeko okukendeeza ku butto buli kimu kye tufumbira abantu tugezeeko okubeera mindful nti obulamu bwabwe buli mikono gyo gwaba afumbye gwolwo tugezeeko bafumbira emmere ey'obuvunaanyizibwa ate nebazimba omubiri. Mukama waffe yatutondera ensigo zino ngayagala tulye ku bikoola bino
twalaga tulye ku mmere eno ezimba omubiri tetu ennyama yajja lwakiri nga bwogamba nekiri bwe kyajja ne tutandika okusala endiga ezo ensolo ne tutandika okulya ennyama eyo naye okuva olubereberye tulina kulya midde egyo gye tulina okulya naye bwe tuba tetugisobodde tulya kale ku vegetables tugezeeko part of your food erina kuba vegetables naye nja kubuuza abalidde vegetable mu wiiki oba balya vegetables wano ng'abamu bawanika lwakuswala nga tebaziridde nako oli nalya emmere okuva wiiki ku mwezi ne gutandika ne guggwako ku mmere ye tajjukira ku nva ndiiro wabula ajjukira kukola ssente kasa zigenda e Kampala ne zibako kye zikola that's it mugenda kukola ssente naye temugenda kweyagalira mu bye mukoze mwe engine ojjukira nti gwe engine olina okulya ekintu ekyokuvunaanyizibwa ekiriisa omubiri gwo olye bulungi muleme kukaddiwa nga mukyali baana bato nga balaba ng'omuntu omukulu naye ng'ate babye oli mwana muto abantu bano batusomooza tolaba omuntu nga mukulu naye ng'ate alabika ng'omwana omuto bo bamanyi okweriisa bamanyi okwerabirira kati fe tumala galya bifafa tulya bisukaali tetulya na vegetable tumala galya byonna bye tusanze abaaga basize okubasalira musango nabagambye ekirungi mwena mumanyi bulungi nze ne mumpawomerwa ennyo akanyama naddala eggumba linkola si bubi naye mbaleetedde amawulire agagamba nti ennyama is not good for our life yomwagamba ennyama si nnungi eri obulamu bwange mugenda kuba ku mabanja ogenze oguze ennyama kilo 10 osadde mu nnyumba naye nga ogula na bulwadde ennyama tugiryeko wano ku kanisa mu makaago ndooza si kyekintu kye tulina okuba nga tufumba buli ddakiika kubanga ekituufu kiri nti tugenda kulwala abamu mulina n'amagulu gabaluma antisaala alina okugula okwo okumuluma ate antisaala kati gwe tolina nakulya nnyama ye ekituufu I'm not saying nti oba kiri naye bw'ogenda okulirira waliwo ebintu byolina okuvaako bw'ogenda okulirira ebintu nga sukaali tugende nga tubyesalako mpola tosobola kukijjako omulundi gumu naye tugende nga tubyejjako mpola mpola ng'okendeza yali alya ejjiiko ennyingi ng'okendezaamu waliwo ekirala batugambye nti obulwadde obukwata abantu nga stroke fena ndooza tumanyi kye bayita stroke era ndooza teri agyagala sirowooza nti waliwo agiyita ndooza stroke ejje nange enkubemukko teri agiyita era teri akeera nangamba bannange nange ndowooza njagala nti teri agyagala era teri akeera ngaagikola ki ng'agiyita naye lwaki ekibuuzo kyagambye nti oyagala okuwona sukaali awooma naye oyagala okuba omulwadde kaakati nazuukuka sukaali kendeeza ate tunywe nnyo amazzi bannaye naddala mweno sizoni twagala kunywa amazzi tunywa nnyo bijuyisi ate nga juyisi tubitabuddeemu namazzi munywa bukonko si birungi si birungi bannange tugezeeko okulaba nga tunywa kuki ku mazzi ate batugamba nadde nkola okunoonyereza ne bagamba nti abaami balina okunywa 3 liters edde 3 liters ez'amazzi abakyala balina okunywa 2.2 ez'amazzi abaami balina bakoze amaanyi mangi balina okuba nga balina amaki amazzi naye njagala okubuuza abaami abali wano munywa amazzi kasa munywa kyayi ekituufu amazzi mulina okubakola ki okuganywa ate bw'ogenda okulirira obusomyo buno amagumba wano we geegattira buli wabeera agumba we lyegattira wawo kye bayita akasomyo abusomyo mubumanyi mubeera mu gumba wano bwegattira bwe munaaba temunywa amazzi amagumba gagenda kubaluma kubanga amagumba meereere eri Uganda bagamba mulye nnyo ebirenge ebireeta obusomyo naye kati wano oba tosobola kulya ekirenge tokiyina n'amazzi tosobodde kuganywa tugenda kulwala ebirwadde bitategeerekeka tugezeeko okunywa amaki amazzi ate nga mangi ddala lwaki omuntu yandinywedde amazzi batugambye nti amazzi fena tugamanyi nti amazzi bwe buki bwe bulamu era bwe nkubuuza ebibuuzo ndowooza buli omu amanyi omugaso gw'amazzi naye batugambye nti bwe tutayanywa mazzi ekisooka tujja luzinga obusomyo tetujja kuba nabwo abaami mugenda kulwala ebirwadde ne kansa bagenda bateekamu bamuta batya abaami waliwo bateekamu obuseke abaami babateekamu obuseke obwo lwayi kubanga kundiza mwe ziri dry temubeera mazzi gemuyina mukakozesa ne gaggwamu so nga tolina okuba kunywa amazzi mangi okulaba nga omubiri gwo olina amazzi kidini
kigenda kubalwalako si mukazi si mukyala mwenna tugenda kulwala nange neteekamu tugenda kulwala otutanywe mazzi obuzibu nno bwe tulina otegeera otya nti weetaaga amazzi webabuuza mwenna mubimanyi bye bya bulijjo ennyonta esobola okukuluma n'omanya nti onywa amazzi naye waliwo abatalumwa nnyonta naddala mu mweno sizoni olinga amazzi sibula na nnyonta bwekolaki bwennuma abasinga oluba mulya nnyo bibutto bidakika oba oyagala nnyo amazzi wano wakkala nywa nnyo amazzi si malungi naye woolabira nti weetaaga amazzi waliwo abalina emitwe nokamba omutwe gunnuma bannanga omutwe gunnuma banaye musabireko noleeta nokumukutu bannanga omutwe gunzita gutugize eno naye bakubuuza wanywedde ku mazzi okuba kumakyanza amazzi nogavaako amazzi teganyweka amazzi tegawooma tugezeeko okunywa amazzi wabala bannaffe tulina ebimu ebikalu ate wano wabuzaabuza mugenda ne mugula buli kubaamu obwo buli kushiini buli dakiika oteekako buli dakiika oteekako naye omumwa gubeera dry okukakasa nti weetaaga amazzi naye kwefo kyokunywa amazzi n'okanya kuteekako kushiini si kirungi tunywe nnyo amazzi waliwo abafuna kamunguluze owulirako okera ku makya oyimuka owulira kamunguluze ewenagana kubeera nga tetulina mazzi mu mubiri agamala waliwo kye bayita decreased skin tagger with moderate dehydration abantu naddala bagenda bakula mu myaka bw'omukwata ku sikini ye weekanga nga tasobola kukola bweti yenna obugalo bubula kuserako buserezi talina amazzi olusona lulaga lukalu amazzi tunywe nnyo amazzi okulaba nga emibiri gyaffe gino giriko okubeera nga amazzi tubeera nago waliwo abagenda okwolabira nti tolina mazzi bulungi abamu temwagala tunuulira susu bw'ogenda okukola susu mu bathroom ofulashinga mangu naye gezaako nga tonnafulashinga tonnakavalinga mangu tunuulira ku susu gw'ofulumya susu gwe musulo abatamanyi urine bw'ogenda mutunuulira abakyusiza ne kala waliwo abafuuka orange waliwo abafuuka yellow waliwo abafuuka ne green omusulo buli we gubeera nga tekufaanagana na mazzi g'osanze mu toyireti nga meeru kitegeeza oli bubi olina okunywa amazzi naye abasinga obungi ffenna wano tetunywa mazzi gakolaki gamala so tuli mbulabe oba tuli mu katyabaga okuba nga tujafuna obulwadde obutali bumu ate batugambye nti waliwo wotanywa mazzi abaami n'abakyala awamu n'abaana baffe bwetaba tetubawa mazzi babeera constipated okubeera nga buli wogenda mu bathroom omala kumala ssaawa namba n'okwata ekintu kya toilet nomala nokinyweza n'oyogera bajjajja bonna n'obamalayo ng'ofulumya obusa kubanga amazzi tonywa amazzi gakolaki gamala naye bathroom yandibadde nti otuuka mu bathroom like ebintu bifulowinga bufulowinzi kubanga onywa amazzi agamala bukimu kiba kigonda ekyenda tokikaluubiriza naye bw'omala okusindika pupu oyo buli lunaku osindika like si kirungi era kijja kutulwaza endwadde nyingi waliwo amazzi ekika abaami baffe abakyala abali wano mwine okuwa abaami bano amazzi oba baagala oba tebaagala mwine onoonya engeri yobalimbalimbamu okubawa amazzi abantu abamu munange abaami bano ababalinga baana nze njijukira nina boto gyentwala ku mulimu nenywa amazzi nga siri nti nagenze gganyu n'olwokuba boto ensaali z'okunywa mwerimu akaseke nenteekamu nenywako kinenge gikuwamu amaanyi okukolaki kakati abafumba abali wano tulina obwamweka mamakiwe mukadoire mukulira boto y'amazzi erimu straw togamba kwatuka ku mulimu ayinza okuganywa nga takoze eki tagenderedde ekituufu kiri nti twetaaga amazzi mwenna mujja kuseka naye singa alwala it comes back to you lwotegeera nti walina omulabirira so amazzi kikulu nnyo eri obulamu bwaffe batugambye nti nno njagala tutunuulira mu camp meeting abaana bano twabayigiriza oba amateeka ag'abadiventi ge tutambulirako ge bayita 8 laws of health ze tuyita new start abaana bano ye camp meeting eyali fiimu yaabwe nabwe ngera girayitiramu mangu new start ndooza ffena abasinga obungi twagiwulirako obeera tugimanyi njagala kubajjukiza new start nutrition twakyogeddeko dde okweriisa obuki obulungi
tolya nnyo ate enjala eba tekuluma tolina nsonga lwaki olya abantu abamu tulya n'olya n'ebiri extra tolina nanjala naye olya kubanga like nze ndaba abalala balya nange kankole ki tugezeeko okuba temperate nga tulya oba obwetaavu enjala ng'ekuluma kituufu enjala ekuluma then n'okola ki n'olya exercise batugamba okukola exercise nange sijja mbagamba nti nzikola nnyo kubanga n'obudde sibukola ki sibulina naye obudde bwofunye tugezeeko okukola exercise okulaba nga emibiri gyaffe gitambula new start tuli ku new start ekigambo nkiwandiise kyasima new kati ndi ku nutrition gye mmaze tugenze ku exercise tugenze ku mazzi ago nga kubyekubye naye nga mala lwaki omuntu yanywedde amazzi nsuubira nga buli omu ali wano olina okunywa amazzi n'amaaso gaffe gano okulaba obulungi twetaaga amazzi waliwo sunlight ate bino ekyewunza bino n'ebintu katonda yabituwa nga byabwerere sina byaggula naye ogenda bakuleeta essente ebimu n'insurance tebikavaringa naye nga tiwaliwo ebintu katonda byatuwa ebyobwerere sunlight ono nno omusana oluusi muzibu gwa kusamba omusana naddala kati nga buno obudde bwe tulimu naye tugezeeko okukozesa vitamin D okulaba nga tufuna nutrient eyo tube nga tugirina temperatures tulina bannange okwepiba ogenda okula myaka mbasaba bambi katonda weereza ssente Kampala buli omu akuleyo akagundi ka machine akakola blood pressure akasukaali aka oxygen kikuyamba katonda va mu nnyumba yo obenga atisi ebintu ebyo naddala mwaba olinawo maama wo wano mugulire oyinza okuba katonda bituukamu nnyo oba daddi oba mwami wo ng'akuliridde mu myaka ebintu ebyo byandibadde wawaka nemulaba like obikebeeza okulaba nga tuziyiza ebirwadde ebiyinza otugwira nga stroke n'ebirala nga tetutegedde naye nga tusobola okukebera n'omanya gundi yange ng'eri waggulu gundi yange ng'eri wansi nkoze ntya ndidde ki kijja tuyamba nnyo okulaba nga mashini ezo tubeera nazo mu nnyumba zaffe wakyo twandise n'empewo ennungi tulina okubaka fresh air nzijukira lumu antirufi yabuulira n'atugamba nti wadde empewo nyingi ogendako wabona n'oteekengako ka deep breathe mu mpewo eyo n'osika ku mpewo eyo eyaki eyo gye tubeeramu oluusi obudde butaba bunyogovu nnyo mu winta waliwo abaggala ennyumba okuva winta weetandise paka lweriggwako ennyumba toligigulako nontiven esingodde ekyo nno nakyo kyabulabe mukoowu olwolumu obudde butaba bubi nnyo kulawoka akatonotono wayisemuku empewo eno efulumeko etali nnungi kijja tuyamba nakyo eri obulamu bwaffe okuwummula kuno saagala kwogerako nnyo kubanga buli omu akwogera bannange tukola nnyo tulowoozezza nnyo ku bintu ebyobulamu ne twerabira obulamu bwaffe olina off time naye ne off time z'olina still ogenda n'ozikolamu ebipakasi kyokka waliwo abakola n'emirimu nga gikuba ne every minute omuntu ali myaka 45 plus naye akola omulimu gukuba every 15 minutes ekiro ndi ku shifuti omulimu emyaka wegigenda gikula waliwo emirimu gy'olina okugamba nti egyo nagita njagala okola omulimu nga gwakwebaka genda ku mulimu yala obuliri bwo bwebake oba bakuwa sente entono kenda ku makyakola by'olina okukola naye bannange omulimu gwa every 15 minutes oteze alarm every 15 minutes olina osuukuba okebere ku bantu every 15 minutes you have to call I think si nnungi eri obulamu bwaffe nga bwebase ng'ate olina dakika ozuukuka n'okola ki n'oba nga olina okuba akadde olina okukola bitya ndowooza si birungi tukoleko ku mirimu egituwa emirembe n'okuwummula waliwo kituyita trust wano nno ffenna we tugwa ebiseera ebisinga stress we ziba kubanga tetwesiga katonda badde tuyiga okukwasa katonda ensonga zonna temweraliikirira nnyo tuyiga okukwasa katonda ensonga zaffe kijja tuyamba nnyo njagala tubikkule essuula eno ndoza twagitegedde bulungi katonda yatutondera bintu birala byonna naye yatutondera ebiddo n'ebibala okubeera emmere eri obulamu bwaffe tugezeeko nga tonnaweereza ssente tonnagaba ssente omala okujja bw'okola shopping gulayo ku fruutu oyinza okubagamba tozaagala nakulayo ku one fruit batugamba smoothie batukubizako okunywa smoothie si nnungi nnyo kubanga batugamba smoothie gwonywa olina okuba nga oteekamu fruutu gy'osobola okulya naye abamu bw'okuba smoothie odira panchi yagundi yonna yonna oba apples nga 10 n'oziteekamu emicungwa nga 5 n'ogiteekamu
like ebintu bingi nnyo n'obiteekamu ate omiyembe ng'esatu n'ogiteekamu batugamba ate oyo sukaali ate yaba mungi nnyo taba mulungi kati smoothie ali recommendable olina okuba nga oteekamu fruit gy'osobola okulya nsobola okulya omuyembe gumu okay grapes nsobola okulya esowaani namba nti anja kulyako half oba nga grapes 10 kale kanguteekamu like that okulanga tukendeeza sukaali kubanga ne fruits ezo nazo zirina sukaali mungi nnyo munsonyi wenyinza okuba njogera nnyo naye ndi ku mulamwa kubanga njagala okugjayo omulamwa gwa samoni yange ekibuuzo kyagambye nti oyagala okuwona bwe tunaaba tunaawona ebirwadde n'okuziza ebitannabakojja kubanga ojja kuŋŋamba nze sirwalanga ebyo byabali abalwala edda sukaali tolinda kulwala tugezeeko bagamba batya okugema kusinga okukola ki okuwonya tonnalwala tolinda kulwala kubanga n'empeke tojja zisoboleza okumira buli lunaku abamu n'okumira eddagala mukuba abaana naye namwe abakulu temuzisobola kakati waliwo tosobodde kumira mpeke emu bw'onootandika obulwadde nga bunaku olina okumira empeke 10 munaabisobola temutuusa okufa oyagala okuwona va ku bintu byonna genda ng'okendeeza tusobole okuziyiza ebirwadde ebiyinza otukwata njagala tubikule bayibuli zaffe mu Yokaana 10:10 tulabe naye kyayogera ku bulamu bwaffe mukama waffe kyayogera Yokaana 10 agamba atya Yokaana 10:10 agamba bw'ati omubbi tajja wabula okubba omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza nze najja nzibe n'obulamu era zibe nabwo obungi omubbi bw'ajja mu maka go yajja kubba bintu byonna mukama waffe yajja bigambo bino mukama abintumye nzizeewo obulamu bwammwe nga temunnalwala kubanga tukyabeetaaga tuli mu ggula ekkanisa ani agenda ogibeeramu nga tetwerabiridde bulungi bwe munaaba temwerabiridde n'ekkanisa gye tugenda okula temujja gyeyagaliramu mujja kuba mulika nga gye tubalabirira tujja ne tubayambayambako obutonotono ffe tetugenda mu kyaki yaffe empya so buli omu ali wano beera nga weetunuulira njagala wekwemu akafaananyi bwekyekinge amazzi onywa genkanawa sukaali ebijiiko 10 byonya tukendeezeeko teekamu 3 teekamu 2 mpolampola ojje ng'okendeeza kubanga sukaali talina kalungi n'akamu kagenda kukuwa okugjako ebirwadde ebisinga obungi ate n'ekirala ekyobwekebeza bane tugendeko mu malwaliro gaffe tugendeko mu basawo baffe batukebere ekyo kitwale nti like kyabuli nkola yaffe okubanga tugenda mu appointments kubanga abamu tugenda nnyo mu mipakasi netwerabira okugenda mu appointment n'ozimisinga bwolunaku ogamba nja kgenda anja oweewolereza kubanga siina mmotoka naye wanaafuna emmotoka nja kgenda naye ku mirimu ogenda buli lunaku era ofuna newumba n'ogenda naye obulamu bwo obugayaliridde njagala tutunulire amannyo gaffe nago tulina okugafaako ekizibu kye tulina wano amannyo bagaseera insurance za bbeeyi amannyo bagaseera kyekituufu naye tulina okulabirira amannyo gaffe waliwo obutu bayita ku floss okusenya amannyo tekumala kansi weffenna tumanyi bwe bayita ku floss obuyita amannyo oba bwabukuwa omubuwa bwabukuwa omuba kutunda market basket nga kuliko akantu akayitamu like obwo obuntu buli lunaku olina okumala okusenya amannyo n'oyisa flosi mu mannyo go amannyo obutalwala kubanga n'amannyo gakolako wano ga bbeeyi amannyo gaffe galina okuba nga galabika bulungi ate on top of that kubanga bw'osenya ojje weegendereze ani yali ayisa flosi n'alaba ebintu bingi nnyo mu mannyo ge n'ogamba oh my god bibadde mu mannyo gange nasenyeza bivuddewo like ng'olaba tomanyina gye bivudde ng'olaba bibadde bingi nnyo n'ogamba bannaayi bibadde manyi nasenyeza dasiti so tugezeeko okulaba nti buli muntu ali wano nga tonnafuluma mu nnyumba yo oba nga tonneebaka omaze okusenya amannyo go kababe bano abaana abato make sure you give them the floss bayise mu mannyo gaabwe kayita mu mpatanya bwe kati kaddemu ebimeremere ebyo erinnyo mu makati g'amannyo
kagenda kajjamu ebintu ebyo kubanga tulina okwerabirira nakulabika bulungi ate n'obutafuna birwadde byakamwa kubanga ojjalooza okusenya kumala naye ate nga tekukola ki nga tekumala. Waliwo abantu benabadde enkola research ne bayita ba blue zone. Simanyi oba ndoza mwabawulirako ebitundu bye bayita blue zone mu America oba mu nsi yonna. Batugamba blue zone mu nsi yonna biri bintu ebitundu ebyo balya 1 2 3 4 5. Batugamba blue zone mu nsi yonna biri bitaano ensi ezirina blue zone. Blue zone be bantu abali ku vegan nga tebalya kintu kyonna wabula balya bikoola. Scientist agamba waliwo n'Abadventist abasangibwa mu Loma Linda, California. Badventist eky'Abadvent kiri mu California n'ebitundu ebyo. Bagamba waliwo Okinawa bali mu Japan, bali Sardinia bali mu Italy, Ikaria basangibwa mu Greece, Costa basangibwa mu kitundu kye bayita Lika, ne Loma Linda, California ekisangibwamu Abadventist. Batugamba abantu abali mu bitundu ebyo abasinga bonna bali mu myaka 1,300 plus. Naye bagenda okukola okunoonyereza mu bitundu ebyo ng'abantu abo bava ku kintu kyonna ekiyitibwa bino bye tulya bo balya bintu bino ebikoola, bava ku nnyama, bava ku kintu kyonna ekyomusaayi bakivaako. Era bw'ogenda mu Loma Linda abagimanyi ye wali abantu abakuze mu myaka n'omusanga nga wamyaka batugamba tuwaliyo n'omuntu w'emyaka 15 naye ng'akyasobola okugenda n'akola exercise 150 years. I was surprised. Agana akola exercise n'agaana no n'abazzukulu wa muwala we n'abatuwala ogamba ali living obulamu naye nga bagenda okukizula abantu abali mu blue zone balya ebintu ebitalina musaayi. So tukizudde oba bakizudde nti fe abalya ennyo ebintu ebirina omusaayi, ennyama eyo, ebintu ebyo n'ebirina amasavu, batugamba nti obulamu bwaffe buli mu katyabaga kubanga tugenda kufuna ebirwadde ebitagambika. Tugenda kufuna agalwadde ge tutamanyi naye ng'abantu basobola okuwangaala tekinaba kuba too late kubanga ojja kugamba nze nkaddiye bagamba bano abakyali abatoze kanneeriire nedda okyasobola okuzzaawo. Osobola okukendeeza kitugambye nti waliwo abafiira mbuli tetujja babuusa maaso era tobatunuulira tokitwala kati abali afiira mbuli bonna bamala kulya nnyama nedda. Tugezeeko okulaba nga tukendeeza ku bintu ebyo okulaba nga tulivinga longa ate nga tetulwala. Ago mawulire nga leese ebbererika nammwe ebbererika tusobola okukendeeza ku ngeri gye tufumbamu n'abagandi banne abatufumbira mukendeeseeko ku bintu byemukozesa okulaba nga mufumbira abantu emmere etagenda kubalwaza, ebituddewo si byoleeta, ebigaze si byoleeta mu kkanisa. Muleta ebintu ebirungi by'omanyi nti bigenda kuzimba obulamu bw'abantu okulaba nga tebakola ki nga tebalwala. Kati ekitundu kino ekya vegan oba kye bayita batugamba abantu b'empisi abasangibwa eno batugamba nti bo bali plant based. Naye ffe twabivaako ne bali ku muddo gwokka. Naye ffe tukulya emirundi emeka? Tuli ku bikyapati bane muve ku ngano. Tali kintu kirwaza nga ngano. Engano tugikendeereze ddala. Era ate mwabambi mugiviireko ddala talina kalungi keebongera. Ekendeeza bukendeeza manyi bagamba according to scientists bagamba abaami abali mu America bonna bafu abasinga obungi. Why? Because they eat a lot of ebimere ebitalina mubiri tebitazimba. Like bagamba bw'omala mu America emyaka 5 nga tukendeezezza ndyayo amaanyi ge wajja nayo ng'ova e Kampala gakendeera bitundutundu 45. Tebereza kati woba onomalawo myaka 2 woba okyali muntu bajja kukuddukako buddusi. So bane mweberere mutuve ku bingano mwagala nnyo ebintu ebyangu bibaga mubiveeko. Chapati ne zibabeerera chapati omunalya chapati okuva ku Monday paka Friday ali ku chapati talina bambi kalungi kegenda kwogera ko abambi ate namwe abakyala abali wano abantu baffe bafumbire ku mmere abantu bamaka ako bafumbire ku mmere. Tolina nsonga lwaki ogula fast food all the time n'ogula pizza n'ogula gaki. Mufumbe ku mmere. Abasajja mbawe emmere ezaamu amaanyi etagenda kubalwaza. Mpozi n'ekirala naatera okumaliriza
waliwo abantu abalina appetite nga gwe appetite yakufuukira ekizibu ne appetite ennyingi ennyo nayo teba nnungi. Tulina okuba ne self control, nakyogeddeko dda. Ebintu bye tulya tugezeeko okulaba nga tukendeeza appetite, okulaba nga tolina nsonga lwaki olya nga toli muyala, tolina nsonga lwaki olya butto wa buli lunaku, talina kyagenda kukwongerako. Ate mwayiga nti olive oil, mwe mulowooza olive oil nedda, butto yenna taba mulungi ebyobulamu bwaffe. Atugambye wano nti okulya kutusudde, era olaba nti ne bajjajjaffe kulya kwe kwabakolaki, kulya kwe kwabasuula nga temuddamu. Bajjajjaffe okulya kwe kwabasuula, okulya kufuukidde ekizibu. Olya ewuwo n'ogenda ku pate n'olya nga atannalyako, n'ogenda gye bakoze gundi n'olya nga atannalyako. Kiki ennyo? Tukendeeze ku bintu bye tulya tujja sobola okuwangaala. Mpozi akasembayo kenjagala tuwulirize. Batugambye wano nti lwaki abantu balwala, kyenjagala tusembeko nakyo kubera byenjogerako. Akasembayo kokka kagamba abantu balwala kubanga bajja mu bifo ebyenjawulo. Nayo nsonga bwe bamala okujja mu bifo ebitali byanjawulo bafuna okulwala. Ekisembayo oba ekyandibadde ng'ekisembayo tugezeeko okulaba nga buli omu ayigiriza ku mulala. Kyomanyi kiyigirizeeko nga ate munno bwagamba kutonyiiga gundi olidde nnyo sukaali jjajja Zayoni, ekikuliisa essowaani ya keeki eyo yonna kikidaako katono. Tonyiiga nga munno akugambyeko, obulamu tujja kusobola okubuzimba. Ekibuuzo kyagambye nti oyagala okubeera omulamu. Bw'oba oyagala okubeera omulamu, kola ebyo, genda nga weekyekinga mpola okulaba ng'obulamu bwo bukyuka okuva ku ddaala erimu okudda ku ddala. Mukama abawa omukisa nga mwerabirira nga musobola okulabira obulamu bwammwe nasobola okuwangaala obadde obwakamafu. Twebaza Katonda olw'obubaka omwaka guno, obubaka bwenjidde mu kiseera ekituufu. Mwaka nga tukola goals zaffe ez'omwaka guno, tulowooze ku bigambo ebyo byetuva okuli. Buli muntu manyi ng'olina kiwejjiddemu, saba Mukama atusobozese okussa mu nkola ebyo byetuwulidde. Katuyimuke tuyimbe oluyimba 10:11. Musawo Omusawo ali bubi, Mukama owekisa, asama amanya bakole, wulire eddoboozi lye, asinzizibwa
njagala atuulire ebigambo bino abazadde bonna abali wano. Batugambye nti abaana aba preschool be basinga okubeera pike. Kitegeeza bwe balya babeera tebalya bulungi, babeera balyamu obuntu butonotono, ne tubayambe okulaba nga tukosa all tricks okulaba nga balya emmere. Tulina abaana bagenda bava mu stage okuva ku myaka 8 okutuuka ku myaka 16 baagala nnyo junk food. Abaana bano junk food terina kyebayamba. Ekisooka eyonoone bwonoonyi brain, bongera kubeera nga abaana bano mu myaka egy'omu maaso banagenda otuuka myaka 45 abaana abo bajja kuba bonna abasinga balina dementia ne Alzheimer. Batugambye nti abantu abakulu abali mu elderly curtain nabo balina embeera gye balimu. Abasinga obungi ababeera bokka tebaagala kulya mmere, abamu ate olwa stress n'ebizibu balina balowooza ne bataakola ebyabasukkako ng'ate biba stressinga, nabo ne beesanga endya yaabwe si nnungi. Ate abalala ne baba nga ate balya nnyo okusinga ku kye balina okukola ki okulya. Naye tugezeeko okuyamba abaana baffe n'abantu bano abakuze mu myaka, naddala ng'otegedde nti omukadde abeera yekka, tugendeyo tubayambe bangi tube nga tusobola okubayamba n'ekyokulya. Bw'aba tasobola kukifumba tumufunire ekyokulya naye afune kyalina. Ate abalina appetite ennyingi tubasabire ng'ate bwe tuleeta obubaka obufaanana bwe batyo okulaba nga bakendeeza ku ndya yaabwe okulaba nga basobola okuba n'obulamu obulungi. Kansubire nti obubaka buno bukoze amakulu eri obulamu bwange eri n'obwammwe. Katwebaze. Oli mulungi Katonda kitaffe ajjudde ekisa n'okusaasira. Weebale Mukama kubanga otubuukidde otubikkulidde ebigambo ebikulu ebyokulaba nga tuyiga okwerabirira. Okuva ku baana baffe abato ekkanisa ey'enkya nga naye bali olwaleero bigenda kubatta nga tebannatuuka na myaka 45. Taata kutusinze nnyo ffe ng'abazadde. Tuyambe okuyiga okulabirira abaana bano, okubayigiriza okulya emmere gye twekoledde mu maka gaffe. Tuyambe okubayigiriza ng'ekkanisa tutandikire ku maka gaffe tubireete ne ku kkanisa n'okukendeeza ku bisukaali ebingi etuwa abaana bano mu myaka emito ennyo. Ebyokulya bingi abaana baffe bye balya ebimu ebitaweesa na linnya ly'ekitiibwa. Batubayigirize ne ku masomero ebintu balya bibe Mukama si birungi, bibeera birungi eri obulamu bwabwe nga bafuna choices ennungi. N'abazadde abali wano tuyambe okubeera ekyokulabirako eri abaana bano, tubawe emmere ennungi naffe ate tuyige okwerabirira. Tunaalabira tutya abaana abato nga naffe tetusobola kwerabirira. Ate n'abaami abali wano tubasabira eyo gye babeera ku mirimu nga bakola nga tebalina bakyala baabwe, kabayige okubeera mindful eri bye balya eri Katonda affe bajjukire nti bikosa obulamu bwabwe obw'omu maaso n'obwaleero. Katonda ffe tuyize nti ebintu ebya sukaali, ennyama n'ebirala eby'amasavu birungi era biwooma ng'omubiri. Naye tulabye nti birina obuzibu bungi. Tuyambe okugenda nga tubikendeeza mpola. Katonda ffe tuwa omwoyo oyo atujjukiza okukendeeza mpola okulaba ng'obulamu bwaffe bubeerawo tuleme okulwala. Abasinga obungi buno tulina abalina sukaali, tulina abalina zi pressure, tulina abalina osteoporosis, tulina abalina kansa abayinza okuba tebali wano naye tubawulira, tulina abalina ebizimba abalwadde ab'enjawulo, abala amaaso, abaana b'ennaku zino tebakyayita na eye exam. Ogenda okubuuza abazadde 50% abaana bwe bagenda mu maaso mu basawo abaana tebayita na eye exam wa sukaali. Katonda ffe yamba abazadde abali wano n'abantu abakulu tuyige okulaba nga tukendeeza ebintu ebyo obulamu bwaffe busobole okubeera obulungi. Tuyambe okuyiga okwerabirira, tuyambe okulya ebintu ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa n'okukendeeza ku appetite ze tulina. Katonda ffe obubaka buno kabukole amakulu eri obulamu bwaffe. Tusaase bwe nanjogedde bitaweesa linnya ly'ekitiibwa nsonyiwa. Byenjogedde Mukama kabigwe ku ttaka eddungi tusobole okukyusa obulamu bwaffe n'okusobola okubukuuma. Tukuweereze nga tukyalina amaanyi. Beera wamu naffe byonna n'ekibiina kino kyonna abazze nga bazitoowereddwa taata katuve wano nga tukulabye era nga tuweuse. Abalina ebirwadde ebitali bimu tusuuse otujjanjaba otujjukize n'okunywa amazzi n'ebirala ebinaasobola okuzimba obulamu bwaffe. Beera wamu naffe ffenna ng'ekibiina n'abantu bonna n'abakadde b'ekkanisa eno n'ekitongole kyonna n'ekkanisa yaffe ng'awamu ekyawugama tukisabira n'abantu bonna abali wano tubasabira bonna obutongole n'ebitongole byonna ebyenjawulo ebiri mu kkanisa muno. Beera wamu naffe era otwerage bulijjo. Nze Kristo Mukama waffe.